mu mikono gyaffe nga bannayuganda. Tebajja akututeekako mbeera yonna kutulowoozesa nti kyetukola kikyamu. Ate tusaba ne manyi nti akazito kangi akateekebwa ku mikutu gye tuvaayo ne tufunamu akaaganya. Nze Kayongo radio z'omu Uganda zonna ndowooza kweno paalo kwe tuwulikikira ennyo mu program eya buli lwakubiri. Abalala baba n'obudde buyitirivu, naddala aba National Resistance Army mu programs all over TV, naye olw'okubanga nti bannayuganda kibakakatako nabo okuba n'eddoboozi, ffe tetuyinza kugaananga kuvaayo okuwaddewo. So njagala kwebaza Paal FM nti mu mayengo amangi ge muyitamu era mukyalina akaaganya okunzikiriza nze gyembeeko ne byenjogera, kubanga nze sijja kutya. Nze nja kujja nga nsobola okwogera ebyo byonna Mukama Katonda by'anaaba nsobozesezza okuweereza kasita naaba nga mpeereza eri bannayuganda. Njagala n'okusiima mukadde wange gwe tuli naye mu studio era okuba nti naye tuli wamu, era nsuubira wakati mu kubaganya ebirowoozo eby'enjawulo programu eno ejja kuba ya muwendo eri bannansi era ejja kuba ya byafaayo oluvannyuma nga Uganda yeenunudde era ng'eri mu nsi mu mikono gy'abannansi. Okay, tuyanza nnyo Alex Waiswa Mufumbiro. Watuukidde tubadde tumaze okuba nga tukubako okutoki ku mateeka President Museveni ge yagenze maaso n'okubanga ateekako emikono oba omukono nga twebuuza gategeeza ki era kirekawa eggwanga Uganda. Tandikira wenyini Waiswa. Etteeka erya sinze okuvuga ennyo ly'etteeka ery'ekisiyaga. General Museveni alisayininga omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'okulisayininga mu 2000 yali ndooza 2014 ne liba repealed 2014-2015 ne liba repealed by the Constitutional Court, kubanga etteeka eryo kigambibwa nti bwe lyaleetebwa ku floor ya Parliament tewaaliwo quorum, era omu ku abantu abasinga okulwanisa ennyo okuyisa kw'etteeka eryo yali Prime Minister wa gavumenti eyaliko, Prime Minister Mama Mbabazi, ng'agamba nti etteeka muliisa naye muliisiza nga terina quorum. Era ne wabaawo Fox Odoi, Andrew Mwenda wamu nga bawagirwa era Ssaabaminisita ne batwala etteeka eryo mu kooti era ne basasulwa ssente mpitirivu ez'okuba nti lyayisibwa nga tewali quorum. Olwaleero tuzze mu siso y'emu. Bw'otunuulira squad eyagenze mu kooti ekisooka nti bo General Museveni bwe yasayininze etteeka zaagenze okuwera essaawa 9 nga n'abawaaba nabo bamaze okuwaaba. Nga n'abawaaba bamaze okukola ki? Okuwaaba. Kakati kitegeeza nti twabaddewo okwetegeka okw'enjawulo eri oludda oluwaabi. Naye ng'ate oludda oluwaabi bonna bw'obatunulira bonna kumpi ng'oggyeko ba academician abamu balina akakwate era ku ruling government. Namely Fox Odoi y'omu ku balooya ba president era omu ku balooya b'amagezi eri office of the president. Andrew Mwenda tukyamwogerako mu Uganda ku mukwano gwe balina ne General Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Nedda. Kakati abo abalitwala ku luli bebamu eyali signinga ku luli y'omu. Nze nkakasa nga programu eno bwebeera nga tujja ne twogererako ebigambo ate nemala ne bituukirira ate namwatulira teteeka bannayuganda Constitutional Court ejja kulisazanga. Naye ku luno kola mu yaliwo abajja kukwata ekirala
bajja kwate kirala bajja kwate kirala ekyo kyonjagala nkikakase so tulina challenges nze ndowooza society yaffe ensigo gye twakulizangamu society gye tulina okusigaza ng'abaana bakuzibwa abakristaayo ng'abaana babeera mu Sunday school ng'abaana bamanya the values of kyonna kye baba basomeseddwa abaana nga bali regulated ku the accessibility of the technology naddala from the childhood etali supervised nze ndowooza bwe tunagenda back to the basics of fenga bwe twakuzibwa era tujja sigaza nga kiri minimo ekyo kye balowooza nti balina kukirwanisiza mu tteeka lye bamanyi obulungi nti era international pressure ejja kutusakambingisa in one way or the other as a lawyer era manyi nti waliwo grounds nyingi zibayinza okudefeatingiramu etteeka eryo nga siwuddisa bannayuganda. Uganda is signatory to many international treaties ate eri in partnership with many players on the international forum. For example, International Monetary Fund ogenda okutunulira nga ba executive directors botunulira nga tebaliko musanvu ojja kusanga ababiri nga bakiza mu LGBT community era nga babatekako purposely for that. Already walabye nga batu freezinze ku sente eza sirimu era manyi nti bajja genda nga spreading sanctions elsewhere. Ekyo kyandibadde si kibi eri Uganda fokujja wano nga Waiswa n'engamba bannayuganda nti kati bagenda kufrizinga ziri bagenda kukola kino munnayuganda awuliriza mbanga gwenteekamu entiisa sijja wano kuteeka bannayuganda ntiisa naye ate kinkakatako ng'alina eddoboozi okubasiigira ekifaananyi ekyokubalengeza singa Uganda yali yeetegeka ng'embalirira ya Uganda enteekateeka yaayo tetunuulira expenditure etunuulira income byandibadde byanjawulo naye Uganda olwaleero wayisiza trillion 5.2 ku trillion 5.2 50% oba 55% tezigenda kubeera local revenue tegenda kubeera locally financed egenda kubeera ng'eri mu grant erimu n'ebintu ebirala kakati bw'oba okyalina budget eri bloated nga 50% of your budget embalirirayo gy'oteeka gy'oyogerako olwaleero nti kati ogenze mu growth ya that is how much? That is 52 trillion. Trillion bwebutabalika obutabalika 5.2 bwe buwumbi 15.2 bw'ogamba nti ogenze mwekyo nga ate kumpi obuwumbi obutabalika 25 ogenda kubujja walala ogenda kubujja eri abakiririza mu principles ezo ogenda kolagana n'ebitongole biri ebikiririza mu principles ezo then kitegeeza nti munansi oba tomulambululidde nsonga nga bwagenda kugitambuza mu kabangako singa obadde olwaleero oluvannyuma lw'okumanya nti ojja kuyisa budget eyo kubanga budget ebeera effective mu lunaku olusooka mu mwezi ogw'omusanvu mwandibadde budget yammwe nga parliament mwandibadde budget yammwe nga executive from the start eri income based local income based rather than okubeera dependent ku the western powers abagenda okutambuza ku nninga nti wandibadde leero ogamba nti kale kifo ky'okuba ne budget eya trillion 5 tulina budget ya trillion 3 mugenda kukiriza bannayuganda tukamirike trillion 5 ze tugenda okwewola okuva ebulaaya then tujje wano tukatinge ku bintu ebirala bye tuspendingako sente empitirivu kitegeeze etteeka lituleka wabi lino etteeka lituleka wabi kubanga international community ekufinansinga kubanga munnayuganda alina okumanya nti ba players abali mu nsi we are a globe we are not tetukola bintu in isolation okay tukola ebintu nga tulina ffenna for example olaba nti amaanyi g'ekintu ekyo nti Anglican Church nze ndi musajja mukristaayo eya Uganda yeyekutudde ku ya Bungereza
Anglican Church etuukete okuba nti esobola okwekutulako ng'emaze okwasesinga nti finances eziva mu system eno enkuumidde mu busibe kanzite. Okay? Kakati kasita ya taking a step eyo. Okay? Kitegeeza yali alina buterevu obusobozi obukomawo negamba nti kati ffe tutambulira mu mateeka gano kubanga tokyali under the whims and supervision of the other master. Kakati kyekyandibadde kiri reciprocated, kyekyandibadde kireeteddwa ne wano ku Ugandan standards. Nti etteeka okubanga listandinga, you first of all go against your system of expenditure. Kubanga nkugambye nti budget yaffe ebitundu 5 ku buli 100 etebeera locally financed. Sente teziva wano, ziva mbali ba player abakugamba nti tokoloti. Bawulira abasudde amaloboozi okuva ku president wa America, prime minister wa Bungereza, wa UN. Buli bawulira nga amaloboozi ago nga gasituse nago toganyomanga. Gaba manene. Toganyoma ne gaba nga gwe kyokoze gasitukiramu. Era waffe tugamba nti singa speed amaloboozi ago gye gasitukiramu ku nsonga ya LGBT community, singa ye speed kwe gasitukira mu kutta abantu, mu kuwamba abantu, mu kutochalinga abantu, mu kubonyaabonya abantu, mu kuswaza eggwanga lyaffe lya Uganda, mu kulwanyisa obuli bw'enguzi, mu kulemesa ddiiro ezigenda mu maaso, mu kubanga basanctioninga abantu n'etteeka lya Magnitsky, twandibadde tufunamu ng'eggwanga. Era argument yaffe nti do not act in isolation. Byonna mubikwate wamu mutwale obuvunaanyizibwa. Abo abasalasala kakwenza babenga balina obuvunaanyizibwa okuvunaanibwa mu kooti. Kubanga okuvunaana abakulembeze mu kooti z'ensi yonna tekiri na isolation to Uganda singa kiba kibaddewo. Nakugamba nti Kenya, Uhuru Kenyatta, Raisi kiongozi wa Kenya, bamutwala mu ddooko nga president, deputy president, era nga kati president William Samoei Ruto nekyali kyekimu. As long as their crimes heinous against humanity, ngekyaliwo wano okutemula abantu 54 ku Arua, akugundi kuluuka Masaka. Abantu abali batwali abalina obuvunaanyizibwa obwo bukomawa. So etteeka njagadde kulambulira nti okusayiningibwa lyasayiningidwa. Naye era nga bwe nali wanenga nti bajja decontestinga. Era n'abagendo decontestinga nali nkuwadde kumanya gaabwe. Era fayiro bwe yafulumye nga gasinga nga bwe twagogera wano nga bwe gakola ki? Gali kitegeeza nti awuliriza programu eno n'awuliriza amaloboozi gaffe bw'aba ajja agoberera akakasa nti tuba wano ku business. Okay. Bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula eri omutwe obulijjo. Nja kubasaba mala okujja obubaka bw'abakama bange buno katono nga bwe tweteekerateekera ne swala ya Aisha, then tukomewo tandikiraawo. Adhan kuchukumusa mkatumizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, ssomero ly'abaana bawala bokka lina on A level ab'ekisulo n'abaveeka. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكا وا الله okusasira kwa Allah kubeere kuye n'emirembe. إذا سمعتم المؤذن بمبا مولد مؤذني فقولوا مثل ما يقول المؤذن مديمو ngo مؤذني bwagamba. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adhan kuchukumusa mkatanizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, ssomero ly'abaana bawala bokka lina on A-level ab'ekisulo n'abaveeka. Edduwa ya Adhan kuchukumusa mkatanizi mwenda Pal FM. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan kuchukumusa mkatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono. Sorry sweet, wanange chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga bibisinza okutambula. Yee, kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Eno ye Ayatil Kursiyu ngekutuusibwako abafamile ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Eno ye aya yesawe eno ngekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira Bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65. eno yekikuumusa mu katonyezi mwenda Pan FM radio yo etaliza nsonga yonna. Kikuumusa mu katonyezi mwenda Pan FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Okay, bagiyita Palo of Africa Radio 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu Nsanja twagala tutunulireko ku nsonga y'ebikula by'effujjo ebyongedde mu ggwanga omuli okubuzaawo abantu kutamanyi nti bakulika ekkomo oba kunaggwaawo. Effujjo erikolebwa ku bannansi nga likolebwa ate oluusi bannansi bennyini kirina ango bbiri oba endabaiza mirundi ebiri. Oluusi olumu bw'otunuulira nti sisitemu zaffe eza gyetwandise GLOC sector, justice law and order sector, omuli ku luuyi nawotandikira lwo poliisi wakati awo waliwo DPP, waliwo abalamuzi, waliwo abamakomera akajegerako konakonako nga tadde wamu. Bw'otunula mu Uganda abantu abamu batandise okubeera nti balaba nti wompola ssente zo ne sizikuddiza ate nekutiisatiisa ne ganja kutwala ku poliisi nonga bakale gendo wabe ku poliisi tewaliwo kyejja kukola twali kibajja kunkola kati kireta kisikuula endaba y'ebintu olina agamba nti oba mufunire abakola effujjo bwe baba munkolerako musajja nga muzibu okusasula essente zange. So tulina okulaba nti nno tutandise okusebengerera tubeera nti nno we are near to the point whereby tusemberedde okubeera nti kinabeeranga ekinaatera okukkirizibwa nti yemu ku ngeri gye tugonjoolamu obutakkaanya wakati waffe seba sekinomu ne basekinomu. So effujjo lino abantu nabo batandise okubeera nti baligula mu kubeera nti likozesebwa mu kubeera nti ligonjoola obumulumulu ku nkayana z'ettaka, ku nkayana z'ensimbi, ku bitatambudde bulungi mu bufumbo, ku bitatambudde bulungi mu nkolagana za zi bizinesi. Abantu bagule effujjo okubeera nti likolebwa ku bannaabwe nga engeri emu ey'okubeera nti no batereeza obumulumulu oba bagonjoola ebyo biri wakati waabwe. So kyakusaliro kyamaanyi nti kikulirira kyeyongera naye ate amakubo ge tukutte okubeera nti tukitangira go tegalabika mu budde obw'amangu awo kyetwandisendiza short run tetulabawo kikolebwa kubeera nti effujjo eryo likola ki dikula. Ekyenako ekisinga okwerabira nti omukiki guno omuto generation empya y'abaana ejja kulaba effujjo eryo erigule nalyo eritwalenga enkola gye banaakozesa mu mulembe omupya ogenda kola ki ogenda okuddako. So bekikwatirako ddala naddala justice law and order sector bandirabe nti abantu bagenda mu makooti waliwo okufuna obwenkanya mu budde kisinga okunyiza abantu abawano mu Uganda. Kooti zaffe zikola kasoobo ekyo kyo tukikkirize. Olaba nti kooti zaffe zikyalina fayiro eziyiseeko emyaka 8 myaka 7 n'obuuza ezo na fayiro mukyazikoza ki okubeera nti no tulemereddwa okufuna eddagala erigonjoola obumulumulu obuli mu bakati mu bantu kyekireetera effujjo lino okubeera nga lyeyongera kubanga abantu bakiguze mu birowoozo byabwe nti bwe nkuwola nogana okunsasula njakwekolerako ku bakozi b'effujjo bw'oba bw'onaawulira n'osobola okunsasula mangu. So kusomooza kukyali kw'amaanyi nnyo nga society kwe tuyina naye nga okukitunuza tukitunuza justice law and order sector erina okwetereeza. Tunulako okusaidi ng'ogyeko ey'okukola effujjo ey'okuwamba n'okubuzaawo anti eryo lyonna ly'effujjo eryo era liva ku butakkaanya mu maka. Butakkaanya mu maka azisaaki okubeera nti no buli judiciary lwebeera nti tekola obudde abantu bo tebagala kibayita vacuum tebagala kintu kiri awo nga tebalaba kivaamu bo nga badevising banga bafuna bice ekiddako ekyamangu kati kyekitutuusizaako wano nolaba nga tusebengeredde nga society tuli ku verge of accepting ebintu ebyo bibeere nga kyekimu ku ngeri tukozesa okugonjoola obumulumulu bwe tulina wakati waffe ng'abantu. Kino tuyinza kukitereeza tutya? Tulina okwekubamu nga endekamwoyo ng'abantu bannaddiini bakole ogwabwe ku political side politicians nabo bakole ogwabwe naye nga above all the legal profession be batakoze ekimala okulaba nti
twogedde naye tulaba kikyuka mu legal system yaffe emisango kakasoobo katanula abantu. Okay, tuyanza nnyo tuyanzege. Alex Waiswa, tutunulidde ku bikolwa ebyefujja byongedde mu ggwanga okuwamba n'okubuza abantu otambulidde ku nsonga ezi. Nja kwawukanako ne muganda wange Nsanja kubanga ekiwamba abantu tekikolebwa abantu. Nti beta tebawabidde bantu kati bawamba be babanja. Ekiwamba abantu ekigenda mu maaso kya byabufuzi era nga kiri well orchestrated. Era abawambibwa bamanyiddwa era bali classified okubanga balina political lining gye bavaamu ewakanya status quo. So state terrorism obutujju obukolebwa government ku banansi bwe twogerako kati era babu classifying nga state terrorism. Omukono ogw'okutugumbula banansi nga gukolebwa apparatus ya state gwe twogerako kati. Mu 1997 bakitanga panda gali abaliwo. Era nga waliwo emmotoka ezibalibwa ng'ezikola obuvunaanyizibwa bwekyo. Era bangi balusulamu akaba omwali Benedicto Kiwanuka n'abalala. Era ne kiwaliriza abaliwo kati okugenda mu nsiko. Olwaleero tetuyinza ate kunenya balala nga n'abantu nga bali ku makooti bawambibwawo. Ffenna tujjukira okuwambibwa kwa Besigye ba Black Mamba. Justice James Ogola kye yayita the rape of the temple of justice. Okuwebuula enku okukwatisa eryanyi etere esinzizo by'obwenkanya mu ggwanga High Court ya Uganda. Era enkola eyo ebigambo ebyo ababijjukira era tusobola bulungi kati okulizonetinga ne kyali kitegeeza the rape of the temple of justice. Okulisa amaanyi ekitongole kyali kyalina okuba obwenkanya. Ba Black Mamba bawamba Dr. Kanukiza Besigye nga bamujja ku maddala ku High Court nga aweereddwa bail. Tekyadda mabega. Consequently ne kijja nga kicreatinga dissent mu bantu. Bawamba eyali Katikkiro kati aliko wa Buganda. Charles Peter Mayiga. Medard Segona akali amagwa nga minister w'Emmengo. Honorable Betty Namboze nga mbaka wa parliament. Era nga wakitiibwa Emmengo. Mama wange. Bawambibwa. Ne babatwalibwa e Kasese. Bw'obojjukira. Mu bifo by'enjawulo. Tekikomyawo. Kyagulanyi bamuwamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwamba mu hoteli mu Arua. N'akomawo ng'ali mu ku sick bay. Nga yeetaaga agenda kupanga bupya. Bawamba Honorable Zaake ne bamukomyawo nga bamusaze. Ekiwamba abantu ne kitandika okuba nga tekikoma okuva ku mpamba eyo. Era mu bikolwa ebyo ne mubaamu n'okuttibwa kw'abantu abamu. Kubanga kuva batandika okuwamba mu 2018, 2017 ne tujja mu 2019 ne bawamba Kibalama John Bosco oyo paka leero taddangamu kulabibwako. Ng'omusango ogumuvunaana temoloka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yafa n'amuvugako muyiye kuba bali kumpi ba mulirwana. Nakati mu century y'ekyase ya 21 omuntu eyali omuyivu alina family yabuzibwawo
nga babumuzizaawo olwaleero Prime Minister wa Uganda n'abavubi Nabbanja avaayo nakkiriza nti namulabye nako John Bosco Kibalama era ffe tumuyina nga gavumenti nga bali mu nkiiko za security ku nsonga z'ekiwamba abantu. Ekiwamba abantu kibaddewo era bawamba abantu mu kuwamba abantu abo nga bamaze okutemula zebra. General Yoweri Kaguta Museveni ajja okwogerera eggwanga admitting eri eggwanga nti zebra yali atemuddwa nga temuddwa abantu ababe yesigaliza bokka paka leero abatabeeranga prosecuted kubanga bo bajja ne batemula abantu omuntu owa bulijjo. Era nakola admission nayogera ne kucha compensation ekitakolebwanga paka olwaleero. Mu kiseera ekyo abantu abawambibwa abenjawulo abakubibwa ne bakubibwa obukongovule ne basalibwa emitwe nga busuula gwe nagamba ne bamukuba n'empisa ya mukenenya. Abantu abo batandika okubasuulasuula nga balinga basula ebitereke by'emmere. Abamu nga babasula n'emitwalo 3, abamu nga babasula n'emitwalo 5 okubasula mu bifo by'enjawulo. Bino bye twogerako abantu b'Empigi banjulira, abantu b'Emukono banjulira, abantu b'Ejjinja banjulira, abantu b'e Masaka banjulira, abantu b'e Mubende banjulira, abantu b'e Lyantonde banjulira. Obubonero obuwamba banyolo abasula nga bali compensated ba National Resistance Army. Kakati you have identified the challenge. Totobola kudate no gichusa no yogera ku kintu kirala. Era nga abasinga bali prosecuted illegally mu general court martial. Submission yondabe ya ukanyira professor Gamanti waliwo obutakanya. Professor obutakanya kuchi. Awamba manyiddwa. Ukanye mune yansanja nti waliwo obutakanya. Awamba mwami nsanja awamba manyiddwa. Awamba manyiddwa sagala teye ye ayinza okubanga abyogera bulala kubanga ye ebimu ayinza okubitya ye ebimu ayinza okubitya kubanga abawamba kankuwa manya ye ayinza okubitya naye nze kulambululira eno program bagiyita na mwatu dinda mukatu ni wajiso nze nkubulira dinda mukatu ni wajiso Mr. Sanja abawamba wajiso agamba bamanyiddwa. What did you say? What did you guys do to abductions? Abantu okubuzibwawo Luganda lutofu nga tebamanyikidwa oba mayitire kizibu kati kikuze luli kyali mu political class oba balina akakwate ku byobufuzi ne kati kisensedde neno mba 10 kitandizo kola ki okuba mwalimu 10 angula ngola tayina akakwate na byobufuzi byonna wa bulijjo kati bwetuba tutunulira eddagala ebyokukigonjola tuveeyo n'ekizibu kyonna tukisinkule bwe kiti kati abantu koseddwa tunatulirako kirasi eno ekeya byobufuzi tujja kuba olusi ekitusubiddwa ekifaananyi ekinene tutwaleko ekifaananyi ekisaamusa. Waiso agamba nti abawamba bali within si bantu ba bulijjo. Point eyo ntuufu kubanga olaba nti omuntu wa bulijjo kati nganze nga nkuwamba nkutwale nkukuumirewa. Kakati omanyi zino ensonga tuba tuzogerako abasinga tebazitwala serious. Nze kulo mukaga abadde bawambye abaana bange singa omukozi yabadde tali bright enough. So kigenda maaso ate kigenda kugenda ku luggi lw'omuntu yenna. Fe Kayongo nze kindeeta ekimpa obuvumu okujja wano ne baba bangamba nti gwe tujja kukuba gwe tujja kukola bwe tuti gwe leero tosulawo ekindeeta nga ndi muvumu y'ensonga saagala mwana wange abe ku bunkenke obwo. Gwomanyi obunkenke obwo bakufamireyo nti abantu bazze ne bayita nga bazze ku checking oba basobola okuvaawo n'abaana bo. Gwoyinza okuba oli mugumu because you signed up for something that you know to dealing n'aba monsters. N'ekiteeka tension ku family yonna kubanga banoonya the weakest point of every individual waba bayita okusubjectinga to blackmail okukanya nabo. Nagamba nti nakyemalira akozesa persecution, akozesa blackmail,
akozesa ebintu ng'ebyo kitugerako kyobola ngamye nti buli bwenfuna obudde okwogerera abawambiddwa mba nkakasa bukakasa nti nange ku luggi kijja mumuli bannamawulire Swabula ow'omukisa Kiganda 25 years old onagambye nti abantu abalaba nga ba bulijjo waliwo n'okuclassifyinga nti abaana abavubuka bonna badissenting against the system kubanga awamba ayina obusobozi okuwamba ate abawamba nekikwasa ennaku nti bamagye nti bapoliisi ekigambo Uganda People's Defence Forces kyali kitegeeza Uganda People's nti abantu ba Uganda Defence Forces ejje linakuuma abantu ba Uganda n'ebyabwe serinaawamba bannansi a force kubanga protecting the borders from Ugandans being a Nigeria People's Force lina kubanga li protecting its people from foreign aggression. Olwaleero a people's force in Uganda is terrorizing its people through state terrorism. Kubanga gwe bojja ne ogezesa ne wobo baddo checking oba wembeera basuwembeera no creating a touch eyo ku baana no creating a touch eyo ku maid no creating a touch eyo ku neighborhood ng'ogicreatinze that kind of state terrorism ng'ogicreatinze mu bantu abawangalirawo gokakasa otyo no kyagambye nti mu moral upgrowth yaabwe tebaabe na bukambwe bulivenginga kubanga tetuzadde bireria tuzadde baana balabera bategeerera babuze ebibuuzo who question ebintu engeri gye bitambulamu kubanga embeera bwe yabaawo balina basibira mu nju paka nga nanyini wabakomyewo kakati they grow up with that mentality gwe gyoba obasizeemu nti waliwo obutemu obukolebwa ku bantu baabwe. Nina kinjagala okubuuza Waiswa kino tuyinza kimalawo tutya nga tetuggyeko bano abali illegal nakugamba this is the politics of stealing enjovu in a kavera nakugamba nti ekiriwo kwe kubba enjovu mu kavera ekulemerera gwobolooza nti ebifi bijjamu ayo gyobo nange eminofu girigwa buli wamu giri kusaasaana nti tebakyalina direction eggwanga tebalina mandate yaalyo tebalina neema yaalyo tebalina mwoyo gwalyo lyabava mu ngalo. That is why bobe nyini bw'obawuliriza nga boogera they are admitting okujjako ffe bannayuganda abakyetuddeko naye bw'owuliriza General Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba ayogera aba agamba bano banzijjako ddi bw'owuliriza mutabani we ng'azze okwesimba ku kitaawe in literal sense kikugamba nti lwaki temutujjaawo kubanga okuwamba abantu kyekikolwa ekisembayo okubeera ekibi naye ate kyekikolwa ebimu ku bisembayo nga gavumenti z'obannakyemalira zinaagwa ekyo nakyo nina okukigamba bannayuganda so tulina ffenna okuzanya paati yaffe mu kiseera kino ekyakazigizigi kubanga mu period eno ffe leadership I can tell you that tugedde on every platform ffe kati nze nzija wano ngenda njogeredde eddakiika kugenda kwogera kumpi essaawa namba nayogedde okuva ku makya era obubaka buba butambula naye era obawulira ng'omusanze ku street naga naye omwogezi nga musirise nnyo kiche mukyabagamba ntusirise nnyo ntusogera teyabaddeko ku paalu tiwaiswa nga musirise nnyo naye nga mpulira amaloboozi tulwana n'abannayuganda obutablastinga kubanga as a leader oyina okubeera ne capacity gy'obuildings oyina okubeera n'obusobozi woyinza okugusiriza abannayuganda the public anger obunyiivu obukaawu obuleteddwa mu bannayuganda ku bikolwa bye babataddeko kubanga abantu abali mu kuwambibwa abavubuka bano bawamba n'abaana abatannatuusa myaka Sky Soldier bamuwamba alina emyaka 17 n'akaabira ku loole nti nze gwe muwamba sibimanyi kati olwaleero si y'omu omusizeemu ensonga era otutta omwana wa 17 years mu General Court Martial the most prestigious institution chovola bebigwa kati ku majefe tetubyewunya kubanga mwe benyini responsibility yamwe kubanga this is the bigger question is discussing the security force joina nti katecha asobola it can no longer hold the center tebakyasobola kutambuza biriwo kubanga
batunulira political angle nga balina kutunulira defense angle. Okay. Kati ebintu byonna bye bakola bya kusatisfying the oligarchy. Oligarchy ebeerawo etya? Oligarchy ebeerawo ng'evudde ku birala byonna naye ng'egezaako ku disseminating aba opponents. Okay. Bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu Nsanja. Yes, eggwanga liragawa. Eggwanga mu Uganda kibaita opposition essentially. Opposition kibeera abantu abatakkiriziganya na ntambuza ebibeera bitambula mu ggwanga. Bano bawaiswa naye bakongoidinga kyetuyita leadership. Kati opposition oba amaloboozi g'okubeera nti abantu tebakkiriziganya na nzirukanya y'ebintu ebimu mu ggwanga oluusi efunamu okusomoozebwa. Okusomoozebwa kuno kubeera ku leadership. Kati bawaiswa kibaba balina okunyonyola at this moment nti what would have been the better way. Singa si kino okuwamba abantu si okuwamba abantu nkuwa ekifaananyi ekinene kyonna nti obutunda gavumenti ngamba nti kati kuba kati ekizibu ekitusinga kati kyabyanfuna nti ng'ebyenfuna bwe byenyiseemu tubbulula ty ebyenfuna kugamba opposition ebadde opposition leadership yandibadde solution based kuwa ddagala nti wano tutambuzaawo tukola ki tutambuzaawo tutya approach gyendaba eri mu opposition leadership eri largely critical. Bano nesagala tuwulire nti oluvannyuma lwakino tufuneyo kyoluvannyuma emmanju eri ekiteekebwateekebwa kyetunaafuna oluvannyuma lwakino. Kikyotegeeza bano kakosi kafunye bulungi. Waliwo okukasukirira abantu bano amayinja oba kuli justified oba tekuli justified ekyo kirala naye okuzzaamu essuubi olizaamu n'abantu ng'obalaze nti alternative ya policies zetutegese ziri bweziti ekyokuwamba abantu nebyo byonna tukite nti eba mismanaged security sector. Security yandibadde buweebwa abantu oluusi tebaweeddwa buki bulungi. Kati twaba twagala okulambululirwa n'okunyonyola nti wakati mu bino byonna ebitambula kisobola kuteerezebwa kiti solution based. Ekyo bawaiswa tebanakifuna. Okujjako Mwami Nsanja, unfortunately elites don't listen to us. They find us novice. Abantu babulijjo. Yes, because he's a professor nga bw'ogambye. Mba manyi nti atuwuliriza kubanga kiba kimukakatako okuba nti ebigenda mu ggwanga abimanya. Tuli mu kwogera ku the core of humanity, life, obulamu. Nkugambye batta abantu, bawamba abantu. Omuntu atta abantu asobola okuwabulwa. Omuntu awamba abantu asobola okuwabulwa. Iyo Nsanja awulira. Okay? Because we must discuss kakati tukugambye nti solution y'okuwamba lwakuba bakuliyetinga a fake electoral process. Fake electoral process. Kati eyo process create nze bana Uganda okufuka abawambe nti nawangudde si yalangirirwa era si yafuga era bakyewanira namu. Waliwo ne yagenze mu kampu emu nti ajja kubashuwa bajja kumulangirira kubanga akwasaganye ne bali abalangirira teetaga abantu kumulonda. Waffe Busogoli yagenze mu kampu kubanga bali bebalina obuyinza bo balangirira wadde nga towangudde. So tuve mu kulimba abantu n'okwerimba professor waliwo enfuga bbi ye problem number 1. Ekyo soko kya understanding there is dictatorship. And not only dictatorship, there is military dictatorship. It is ambiguous, Nsanja. But it is ambiguous. It is ambiguous. Njagala pe solution. Nzija uliriza bulungi. Njagala okirize eti. Waliwo challenge mu security sector. Togamba challenge. Mpa solution mu security sector. Ogeze katono. And I will dissect the security sector for you if that is what you want. Where there is the problem, the problem is nepotism. Okulikulutinga abantu abava mu kabonda akamu. Mu baluwa ya General Yoweri Kaguta Museveni ku kulumba Al-Shabaab yakugambye nti the problem that I have found the Uganda People's Defense Forces
of today has refused to alienate itself to the core principles of the NRA, working under no money. Okay? Era nakugamba nti eno military jetuwa over $1 trillion in salary, wages, ina over 7 trillion in the budget, ezili classified ne unclassified. Nakugamba nti abantu ababadde Congo, ababadde Somalia, 40% be basirikale, ate tebali well trained, tebali commander in chief. Boba wasomye baluwa ye, and ne mudere monta nkusanze na mawulire. Kakati gongamba security mistakes. 86 ekibadde wane ekitute sente zaffe zonna in our budget. This military has taken over in classified over 500 billion shillings. 500, I mean over 500, over about 50 trillion. Kubanga nkugambe this budget yabo, this guno mwaka boba kwata bali mu trillion over 10. Atengezo zisoko kufuluma. You are speaking about abantu abaina security yensi nti amaje agalina okukuma borders, amaje agalina okubeera Somalia gali wano gali mu prosecuting abamachete mu General Court Martial, gali mu prosecuting Kalanzi mu General Court Martial. Kakati gongamba what is the solution? The solution is simple. So kagwe mwenyini nsanjokirize, we are under military dictatorship. Kubabi no tebiberanga wo ekyokubiri nkugambe twegatte ko tujijjeko. Isanya. Soko kilize. Nakuze. Bezito okukiriza nayo biraba ate gwo obuyivu bwo bumanyi bulungi military dictatorship wefanana. Nteba bweti. Bwobanga ate oli musajja musiramu. Oli kutivu kulebi abasiramu. Ense kuwulira. Is this a military dictatorship or not? Ense mwogeso kubanga atimanyi abawamba bamaje. Bawamba lwaki kubeza abo banachemalira. Omuntu atanaba kulita yalinga majeje no muhozi kaine Rugaba ono zaita security mistakes. Kifo ky'okubeera presidential advisor ku security yali former commander ali mu kimu kyakola ali mu birthday. Eggwanga bali kubaka abantu balyo gwe maje kikaki agasobola okugamba nti mu maje because bali recruiting abantu nga ba family nga banagamba nti basulamu eryato ng'omwana alisuddemu wa senior 6 ne yajjanga agenda okuliyonja kanzi tandi okiyita serious okufuka serious nsanyo manya taka tactical tekiri philosophical tekiri simanya ideological simanyi bitibye bogera yonna simanyi solution no yonna babiretanga basiga siyaji kunsobi tosobola kungamba nti General Court Martial etula ne prosecuting abantu nga commander in chief tamanyi. Tosobola General Court Martial ekulembera omuntu ali ku ddala lya General. Nabagamba nti ngandi ku program eno tu bali balonda General Guti nga bamukuza ku ddala ly'okufuuka General, bali bamukuza ku ddala okusobola okukozesa General Kale Kihura. Nfuna bulungi. Nenkugamba nti nga bagenda okutabatinyifunza bonna General Yoweri Kaguta Museveni yakera ku macha n'alinyise ddala n'akwata General Kale Kihura n'amufuula General n'ayisa bandi mu kibuga ne General Katumba Wamala okusobola okweexecutinga okusanikira bali abaliwo. Lino lyerimu kujeri ina bajena abangi kati tetukyasobola kudda ku radio ayine tugamba bana Uganda nti je erina gomanyi bajena abali mu Uganda. General Kaine Rugaba Muhoozi, General Yoweri Kaguta Museveni, General Ivan Korete ate nkubulidde mu maje the high tufirwa ekifaananyi kinene waliwo okusebengerera mu mutindo oguva mu bantu abayivu mu ggwanga across the board. tuli kujje ndi mukuwamanya nsanja ndi kujje lya Uganda. The highest achievement nga gwe bagaye toli professor omuntu bwaba professor aba amazeeyo ebyokusoma kuba abatandise okuba omuwandiisi ow'ebitabo. Nfunye bulungi because the professor is decorated in accordance with the publications according to the standard. Okay, kakati omuntu wabanga bagambye nti kati wa publication kati ya awandika opinion ku nsonga era nwaga nti kati oyo kati professor bwayogero bato ina nakuddamu kubuuza kweye ensonga gye baba bamukugulamu nga professor. Ntandikidde ku academia kubanga ye muntu wa academia. Okay, obanga bona agamba nti oli agenze mu ssomero n'abanga PhD holder
boyuli bwabanga PhD holder mu kintu kyonna gwato wa degree osoka n'owuliriza mu medical science nabo babirinamu ebitiibwa munnange babamu ne consultant babamu ne Mr. bwajja consultant afunga consultant bwayingira doctor awuliriza byonna bibeera mu system eyo system yali akukola ki ya byabujjanjabi experience kati mu maje ekitiibwa ekimu ku binene nnyo kyekitiibwa ky'obwa General okay kyekitiibwa ky'obwa General era mu sente za Uganda ekitiibwa ekisinga okusasulwa ebintu ebyenjawulo y'omuntu ng'atuuse ku ddala lya General kubanga General akkirizibwa n'okumukubira saluti nga yeebase n'agiddamu n'ekigere kasitoba ng'otuuse ku lanka ya General Foster General kati nkugambye bw'oba ngambye nti tumaze emyaka 3 professionalizing maje nga sente zonna tuzikuwadde era n'otuleetera bajjena abaakatawi abamalako General Muhoozi Kainerugaba General Muhanga General Koreta General Eritumwine General Omugenzi General Yoweri Kaguta Museveni General Muhoozi David General nga bw'obawulidde okay ate leero n'otugamba nti waliwo operational mistakes ez'abantu okubanga bagenze mu nkambi nga batwala abafumbi ba chai bava waabwe kazo kubanga bagati bali abayekera bwe bazze abalushababa mbaluwa ya General Museveni tibali abave kazo abaje ofumba chai bo bagumaziza mbiro kubanga bo babagamba tugenda byalawe za UN nkubulira bali baba mu baluwa ya General Museveni agamba nti njagala aba UPDF mu abasanja kino mumanyi ti UPDF sikutwala abantu funa misala ja UN kubanga UN egaba sente kifo kyo twala abajasi bali abawandisa aba UP mu baluwa ya General Museveni he admits to the character of the UPDF which has those following generals okay all from one side kitegeeza ne bali abagenze tebayinza kuba baside ki ndala okay Al-Shabaab bazundukiriza kati gwo omuntu yali gwe bajeriwa Kanyaweru obakulesa oli mu kufumba pirao ate ofumba pirao Al-Shabaab bwe yalumbye sepiki basanze omukyere ne bakuba abantu bafe bana Uganda cha kibinyo ntuseka ne abantu bafule 137 that is a very big number in any tetwina na kukisagiramu naye nga bakugamba abakubiddwa nti kifo ky'okutwala aba mu baluwa ya General Yoweri Kaguta Museveni kweye ensonga yagambye agenda kuvunaana bakirimu kuvunaana nga bafudde they are dead 137 because of what corruption linnya mukatono bwana Waiswa mukulu Nsanja ezo zensobi zoyogerako entonotono kyengamba kino okwenganga ne ate kati nga kimalayo yakise kizibu kitono kino kizibu kitandise kati bagulako engato y'omugulu ogumu mu maje ga Uganda ne baleetako empale ez'Echina nga buli ajambala omuna Uganda abanga ali mu mpale nyimpi nga yabibombola mu maje ga Uganda ne baleetako ennyonyi ezitabuuka ng'ebiwawatiro tekuli bagenda okuzitikula ate ennyonyi nti nyonyi bazaawula kakati tetumanyi na saawa zino ojumanyi nti wane Kongo eyekuba esasi wamuwulire eyekuba gundi twakyogerako wane Kongo ezimu kundi calamities ze twafune Kongo mu lutalo luno lwe bayita Operation Bolton Thunder Operation Shujaa emu ku ebizibu bye twafuna oli mu ballistic yagikuba bubi n'emukuba nebakuba mu camp munda self inflicting kubanga ADF tezangayo wadde kakati eyo ideological disorientation ya security forces teri tactical kibeera mu field kakati ekyo natoka nkiterezi tactical is field how you execute orders tactical is operation bino bye tuli mu kwogerako biva ku command and control. Okay, webale nyo webali bwana Alex Waiswa Mfumbe mukulu Nsanja so kutangazema ogambye bino onubyogera ko biri tactical nti botuba twakutereza eggwanga tutunulire obwezi bwetweolekedde nti enkola ya public sector yonna olaba mu ministry eno works olaba obuzibu ebinyo byetuyina olaba ministry of health ensobi ze bakola
across the board. Kati bwetugamba nti no tuzibe amaaso fe tutunulire kano koka tujja kulozinga ekifaananyi ekinene tulume kukola ekintu oba kulongoosa okubona oba okumalako ekizibu kye tulina mu Uganda nti abaana baffe enkuza gye tubakuzaamu nga n'abaana bennyini abali mu magye tobaawuddemu enkula eseebengeredde wabaddewo okuseeberera kweza n'omutima ogwagala okukola mu bannayuganda naddala omugigi omuto omugigi guno omuto ogwazalibwa kuba 95 paka wano bwe guli si be bali be twali tuyina edda kati President Museveni abantu bano bayina bakolagana nabo omugigi ogwo omuto gwayina gwe gusibako kati omugigi ogwo obuto obaga oba yaani waliwo okukendeera mu kukola waliwo tutundu eddene kati ngene waffe bye tulimu intellectual betrayal intellectual dishonesty obiraba nti no byerudde buli wamu across the board bwetuba bakubigonjoola ng'eggwanga tutunule ekifaananyi kinene holistic tumanye nti no abaana baffe tebakyali bakozi nga bwe gwali obwedda President Museveni kati gye lyakomandinga abaana abato abalirimu sibe bali abalina omwoyo nga bwe yatandika nabo ogulumirirwa mu mukaaga olwo yajja nabo bantu bali mu kulowooza mwalimu anti bakayiira bakasiga eggwanga bwe bali balwana kati ng'eggwanga tutunulire ekintu holistically. Ninake njagala okubuuza katono nnyo mukulu Nsanja Wunzika kino ekyatutuuseeko President n'agamba nti eyali abaateekateeka balina ensobi ze baakola who is to blame? Obudde bwe nnyini kyempointing out ngamba mu tactical y'enkola yaabwe y'emulimu mulimu ensobi ze baakola era mweziri okugeza is it tactical? Is it tactical? Njagala kubuuza Mwami Nsanja. Is it tactical in your own wisdom? Is it tactical? Is it tactical? Mubuuza, is it tactical mu wisdom ye? Nti amagye agalina okusindikibwa nga magye bali ne bagenda ekazo ne balondayo abafumbi ba caayi abatatraininga abatakola kintu kyonna ne babatwala babeere mu lutalo era ne babattirayo n'ogamba kiri tactical. Where is the supervision? Where is the deployment? Kubanga amagye tegatambula nga fa gatambulira ku order. Amagye gatambulira mu numbers and order. Bwe tugamba tusindise brigade namba y'abajaasi okugenda Somalia abajaasi 200 nga be basindikiddwa gwe nokeera ku macha n'ngamba nti abajaasi 200 bye twasindika 5 be bali abajaasi 115 bali bafumbi ba caayi babaletanga baganda baabwe kubanga mwe museka you have failed to know what I am saying. This is what was written by General Yoweri Museveni. I am anti-katolabye Professor Mwami Nsanja. What I am telling you is on record. Nti abantu abatwalibwa kufuna allowances za UN nga they are not soldiers over. It is good in this program we address ourselves with reading kubanga kitwanguya tuba n'obudde butono. This is written by General Museveni. Yensonga lwaki Mbadi awereddwa obuvunaanyizibwa okuteekawo commission okuketinga to the right of that. Yenagambye nti yagambye nti NRA eri eyaabwe eganyi yalemererwa okusobola professionalizinga UPDF ng'ate ze sente ze tubawadde ebbanga lyonna mu bintu byonna bye tubadde tulowooza bye bayinza otuwa is a professional army. Naye nakyo kigenza okwewunzika nga bwe batuwadde enguudo ez'ebiraka nga nazo balowooza nti ziribeera ebirevu nezibanga ebirevu mbu zikula ne zezzaawo. Bamaze 40 years tetulinawo nguudo, bamaze 40 years tewali malwaliro, bamaze 40 years amasomero bagasse, 40 years tewali ddembe ly'abantu, 40 years n'amagye security ge tubadde tulowooza ntuyina owulidde. How do you take yagambye nti it is dangerous in these theaters, in these war zones, to send personnel that is not well prepared, to send Gambia tibali olwabazinzeeko omuntu eyavireeri ekanyalweru bw'omugane tebamuzinzeeko hagumala na misinde era basibidde eri abawonyewo. Eno gikikuusa mu katunizi mwenda Pal FM radio yo etaliza nsonga yonna. Kikuusa katunizi mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
Okay, bagiyita Pearl of Africa Radio 107 akamuza mwenda ekkula eri omutwe bulijjo. Nze Kayongo Hakim ndine Alex Waiso Mufumbiro myuko mwogezi w'ekibiina kya NUP akunga kwotadde omukulu Nsanja Siraj omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi. Akkiriza nkujjukiza bannaffe